Nkulamusizzaako munnayuganda gwe omuwagizi waffe w'akadongo kamu, nkulamusizzaako ate bya nsusso. Nze Mubiru Smart nga ndi wano kunnyonnyola ebintu bino wammanga bye tugenda okwogerako nga bikwata ku music. Abayimbi kye bayimba ye music, omuyimbi abeera musician, then bwe tugattako gwe omuwagizi ebeera efuuse music industry. Ekintu kyonna kiyimirirawo ku lw'ono asaavinga n'oyo gw'asaavinga. Kati tugifuula music industry oluvannyuma lwo gwe omuwagizi n'ono omuyimbi. Emboozi nnyingi nnyo zijja zitambula. Bannange kadongo kamu abasajja baamuyimba batugamba weewalenga nnyo okuwaana enswa ne weerabira enkuyege eyawumba ettaka. Eyasomba ettaka okutuuma ekiswa ekyo omubeera enswa ne nnamunswa. So tulina abayimbi wano ng'omugenzi jjajja w'abayimbi Christopher Ssebadduka, enzaalwa ey'omu Buddu Bukomansimbi ku kyalo kye bayita Butenga. Gw'atamanyi omugenzi Christopher Ssebadduka we yaganzikibwa, bw'ova eno e Kampala tuuka e Masaka ku Welcome mu Nnyendo, kuzikwata embala gye zidda, bw'omalako buhampusi wansi awo ogenda kulaba ekidde Villa Maria Kalunguweta, kwata eryo lambaala bulambaazi ojja kuvuga osinga n'obutawuni Wakawoko okkirira osange Butenga. Bw'otuuka e Butenga fuluma mu ttawuni ogenda kusiŋŋana sayidi eno waliwo ebizimbe bya kalina bayite Wamulindwa. Bw'omalako Wamulindwa okkirira akasozi k'e Butengo, akaserengeta ako obenga okkirira nga atuuka Esseera bw'oti. Bw'otuuka Esseera awo akaserengeta we kakoma wennyini ng'okamazeeko bw'oti ng'enta ebigere 12, ogenda kulaba ekikubo ekiwete ekiyingira munda. Kikwate bw'oti. Bw'okikwatako ekyo ekiyingira munda wansi akaserengeta we kakoma, ogende ng'otula ku mukono gwa ddyo, ojja kulaba waliwo enju, oba enju eyo ya mutabani w'omugenzi Fred Seremba. Yali yazimba enju nga ya French cut. Simanyi oba ekyali ya French cut. Okay, oba obuze buuza nti wane wa Ssebadduka weewa, bajja kugamba nti waawo. Ogenda omuweeko ettaka omusabire eddwa ekisa kya Mukama kibeere naye asonyiwe baamusobako. Ye musajja yaleeta ekintu kino kadongo kamu eyakitumbula, eyakitutumula abalala gwe baalabirako. Abalala amaze okumulabirako tufunye ba Muzeeyi Matiya Luyima. Muzeeyi Ssebadduka nno omulembe gwali mulungi. Omulembe gwe gwajjiramu abantu ab'enjawulo. Muzeeyi Matiya Luyima mwe yajjira, Muzeeyi Daani Mugula mwe yajjira, Muzeeyi Matiya Kakumirizi we yajjira, n'omwami omulala gwe bayita Abudu Mulindwa Ziwambaza. Ziwambaza eyo sitole y'empanvu naye tujja gifunako olulala. Then ne tutambula ne wajja Muzeeyi Minsuseera Omulangira Ssegaamwenge. Bonna ne bajja ng'ekyokulabirako kyabwe y'oli omugenzi Christopher Ssebadduka, taata waabwe, naye ate bano baafuuka ba taata kati abeera jjajja w'abaliko. Kati omulembe ogwo bwe guggwa, bagenda bakola ebibiina awo ne bakolawo ekibiina kye bayita ekya kadongo kamu. Ne wajja ebibiina ebirala ne bakola ebibiina byali binnyo, sijja kubimenya amannya gaabyo, ebyo naye bagambako dda amannya g'ebibiina ebyajjawo. Then wajjawo ekibiina kye bayita Ntebe Gita Singers. Ntebe Gita Singers mwalimu omugenzi Sulaiman Mayanja, ne mubeeramu Muzeeyi Vincent Muwonga ali awo Kirimi Masaka waali mulimi, ne mujjamu Muzeeyi Daani Mugula, ne mubeeramu maama wange mwanyina wa muganda wa Muzeeyi Vincent Muwonga bayita Catherine Namatovu, eyayimba lyo oluyimba siibuuze ntuuse kikeerezi nga n'essaawa esiike neetera. So ne mu luyimba omwana w'abalo mwali eyagamba ngamba ono omulenzi David, ono omulenzi David yalinga ssenga wa David eyazaala omwana oli gwe baaleetera omwana, yali ssenga w'omwana gwe baaleeta, yali mwanyina w'omulenzi, yali ssenga w'omulenzi David, yali jjajja w'omwana gwe baaleeta. So ne mubeeramu abayimbi bangi nnyo abalala, mwe mwajja ne Florence Namirimu. Kati abasajja bwe bakuba endongo mu Ntebe Gita Singers batuuka wa bali mu Buddu ewaffe eyo, bali mu Buddu eyo basiŋŋaana omwami gwe bayita Emmanuel Ssekidde nga bagamba ebisajja biri kuno bikuba endongo, bamuyita bagamba musajja gwe jangu. Mwaka gwa 1987 bwe bamuyita bamugamba okuba bulungi endongo tuyimbiremu abayimbiramu, abamugamba twagala kukutwala oyimbe. Akkiriza yeeyanza omulimu. Kaakati naye teyali muntu mubi,
ng'abagamba naye nnyina muganda wange gwe nnyimba naye ali eyo Kaalububbu kwalinga kulengejja gye yayimbidde, teyagamba gye yalengezze, gye yakoledde oba gye yayimbidde. Jjukira mulembe ogwali gwa kuyimbira mu birabo, abatamiivu bakuŋŋaanamu awo ne basunira endongo mu kyalo Mugerwa, nga balina oluyimba mu kyalo Mugerwa, bombi baluyimba, Ssekidde aluyimba ne Basudde aluyimba, nga lwabulako nnyini lwo mutuufu. Kati batuuka eyo bagamba ali Kaalububbu, babagamba oke tuketeke ku mmotoka tugende tumusisinkane muganda we. Bamuteeka ku mmotoka bagenda omusisinkana Ssekidde alete muganda we Hamani Basudde. Bamutuukako agamba oke tugende. Kati batuuka eyo bagamba abantu bano tubafunye naye tugende tubasunsule, bateekateeka sho mu nnyendo. Saagadde kubagendera mu details ezo, naye mu maaso emabega waakyo tulinayo ekigamba nti abantu bangi mpulidde bazze baboogerako, gundi yaleeta Basudde mu kuyimba, naye njala okubajja amaggwa mbabuulire nti Ssekidde Emmanuel ye yaleeta Basudde mu kuyimba, kubanga yagamba bali nti Basudde gy'ali nnyina muganda wange ale yayimba. Lwe Ssekidde Emmanuel tumuwa nnyo credit nnene nnyo ku lugendo lwa Hamani Basudde okujja mu kuyimba wano e Uganda mu mwaka gwa 87. Nga mpunzika akaboozi kano katonotono kali mu bufunze ka ddakiika 67. Abasajja abo baabazaala mu mwaka gumu 58 mu mwezi gwe gumu Desemba, ennaku z'omwezi ezimu nga 5, ekiro kye kimu nga bukya, bwali bukya ziwere nga 5, baabazaala lumu, ba ku kyalo kimu, baayingira lumu ebidongo. Kati okusoma kuno kwabaawulayawulamu, ono ayimba nnyo, ono akuba nnyo omupiira, ono asamba nnyo, ono ateeba nnyo. Kati ne bajja mu bibiina, bajja mu kuyimba e Kampala, Ssekidde yagenda mu Super Singers, wuuyo mu Matendo, Hamani Basudde yagiramu ntebe gita Singers, ne bamuta ng'omusajja ayimba nnyo. Nja kubaddirayo olugendo lwa Basudde, baamumanya batya nti muyimbi, naye njadde obajjukiza nti nga mu bulinga 11 ogw'omukaaga tubeera Bubondo mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Hamani Basudde. So mujje mwetabe mu kusabira omwoyo gwa Hamani Basudde bulinga 11 ogw'omukaaga. Temusubwa. Omuteesiteesi era omwanjuzi nze Mubiru Smart owa Smart Studios. Twetaaga okumanya ebisingako awo, so tukubira ku nnamba zaffe 0755 41 0138. Oyagala kuyiga kuyimba, sengaawo yali muyimbi, jjajjawo gwe wasikira yayimbanga ennyimba z'eŋŋoma ku kyalo, jangu oyimbe. Omuntu yenna kasitaba ng'asobola okwogera kiba kitegeeza asobola okuyimba. Kuba ku ssimu zaffe 0755 41 0138 ojje tudikavaringeyo talent. Okuyimba kwava mu kitone ne kufuuka omulimu oba ne kufuuka okuyitibwa. Ffe kwatulesaayo bingi kwe kubanga tuli mu ndongo tukole mwerera abaana bammwe baleme kufaanana nga ffe abaabula obuzi ku byalo. Nga naye kati bwe tuba tetugenze ku kyalo ng'aliyo omukolo, ab'e Kampala baba tebazze. Musiibe bulungi.